abasiramu bakedde kwewa mu butale obw'enjawulo okusobola okwegulira ku bintu ebinaabayisa mu Idi esobola okubawa essaawa yonna. Yadde nga guli gutyo, abasuubuzi abalasa ebyamaguzi mu butale balaajana olw'abantu obutagula nga bagamba nti bakyewunyiza kubanga ne mu kisiibo ebintu bibadde tebitambula. Badde twekwasa kisiibo naye mutwaliza awamu era abaguzi tewali sente tekati era ekisiibo kiwedde naye era nga abantu tebagula katubadde tumanyi olwali abantu bajja kugula ebintu era nga bw'okulaba fe abatundamu ffe kennyini ffe tunyumiriddemu. Oba musedde? Lwaki tusedde kubanga naffe tuba tusuubudde tulina okubalirira buli ekibaawo kyonna entambula n'ebisigadde ebirala byesiiza kugala. Ebitunuliddwa mu kiseera kino mwe muli omuceere, enva, ebyokunywa n'ebirala, kyokka nga ekisinza okweraliikiriza ababisuubula z'ennyaanya ezitagulikako ng'abasuubuzi bwe bannyonnyola. Nnyaanya mitwalo 35, 3 nakati 15, mukena 25, 27. Abantu bo baguze? Tebagula. Naye nga bwe banaaba bamaze okulangirira Idi bamaze okulangirira abantu bajjagulira ddala mu bungi. Naddala obutunda buli ku bbeeyi n'emicungwa. Bali basedde? Bya buseere nnyo. Era bakyayagala ebya layisi babiveeko emmere erinnya ennyo emitwalo 2.3 limu kitundu libadde eryennya lya mutwalo libadde ery'ettaano lya gumu kitundu. Mu ngeri emu aba A+ Funeral Management bazimbidde abasiramu b'omu kigo e Kabalagala ekifo awanaazibwa abafu ng'okubeebaza okumalako ekisiibo. Akuliddemu aba A+ Ronald Zaake ategeeza nti babadde n'enkolagana nnungi n'omuzikiti guno kyokka nga babadde bafuna obuzibu bw'obutaba na kifo banaaliza abantu baabwe. Tugamba nti tulina kye tukoze tukyakola kubanga tuli wamu wano tutandise butandisi naye nga bw'ogambye tubasiibulidde naye nga n'ebirala tujja kweyongera okulagana nabo. Tubadde n'olwaleero tubadde nga tuggulawo ekifo kyaffe ekyatutunuddwa abakulu ba A+. Ekifo kino kyakunaalizaamu abantu ababafudde. Aba A+ oluvannyuma babawadde ebintu by'okuseebulukukirako omubadde omuceere, butto n'ebirala nga babikwasiza abakulira omuzikiti guno n'oluvannyuma ne babasiibulula. Buyondo William ne Julius Kafuluma be bakusukidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.